bali abasajja bakola highway bwoba ogenda Niagara mwabasomako simanyi Niagara Falls waliwo woyita ng'ogenda bine bwe balambula wali kati waliwo ujogenda ezo trailer jeziyita kati nalegeeyo ngenda nno nyumya ntaddeko bwe nti nyumya abasajja bali bakola ekintu bannangeera ebiri e Bulaaya bakola ekkubo liri nga ndowooza bagenderedde nti omuntu alina obula kubanga nali ntudde bwe nti nga ndaba gye ndaga ne GPS ngiraba GPS eyina engeri gye yakyukamu bwe nti nga wano wenyina wetera kuba oluguudo nalulaba olaba rapu nga egize bweti nga sisobola kuva ku extreme left I know kudda ku right nga tekisoboka olina emmotoka nnene nali simanyi nti ngenda kubula ale nali simanyi nti nno wali boda ya America kakati enguudo ziri trailers ezigenda mu America bw'oluyingira kati wano bakulaga bwe nabula nentegeera mbuze nzira waye enguudo ziri ne zindaga nyingira America esawa zeyongeddeko awo kakalaamu tebakulimbe osooka nooti muganda wange nga ebitala bindaga nti nyingidde America omanyi nasooka nentya omanyi America betulaba mu firimu n'abapoliisi kwegamba nalowooza oba bagenda kunkwata oba ku highway one bw'oba oyingidde boti America oba kati patro egenda futuka kanalowooza ebintu bingi we nakyamira bwe nti kati olaba ng'ennyumba zonna zifaanagana kati ne wabeerawo gayi yali atambula bw'ati ng'ataddeko ng'akolaga nti akola nga bano aba construction ne mugamba mbuze nanga mba obadde ogendawo kati ne mulaga address n'akebera bwananga oli mu America yewe yateekako iPhone ndi ku Android yamala munyamaanyi yagamba oli America onoonya woolya kyakulya The Answer Channel, a solution to every situation. Anyway, tugenda tandika wetu yonako olwaleero tukwanirizaako nyina gyesinzira okwate ngo tulaba The Answer Channel ka Wisdom Official emikutu gino gya YouTube. Tukwebaza aba subscribinga tukwebaza gwajja na commentinga na wabula mu ngeri emu endala ne feedback gyemuwa buli kaseera. Wiki ewedde mukulu waswa n'abalala bankubira ne baŋŋamba wemba ntandika show ekiri e Bulaaya this week njogere ekigambo kino nti nakola ensobi nembagamba nti Dr. Sali yafa ne baŋŋamba Dr. Sali mulamu bulungi nnyo akyali mulamu nali neewuunyiza neneetonda ne mwami Sali mwennyini neneetondera abamugoberera buli kimu nakola ensobi era sirijiddira naye nga ndowooza namu confusing tekyali kyamaanyi kwa Dr. Sali nze nganze era ngamba bannayuganda mumuwagire be bamu abasajja abaganda abagezi lwakuba tuli mu nsi nfu Dr. Sali oyo mulaba singa yali Canada singa bamuteekamu ne $1 billion kweyo byakola n'abanga awonya abantu nze Dr. Sali oyo jesi byakulya wano tulina omudokita bamuyita Dr. Barbara munoonyeeko ku TikTok mulabe mu Canada kyakola mu US yasoose okukola wano sikosero bamujjanjaba yakoze ekintu Dr. Barbara mu wakazi muzungu mu Canada Abamerika bamujje Canada paka mu America kati abikolera mu America nga nnyonnyola Dr. Sali kyokka Dr. Sali yali awo government tuleeta Ochieng Dana Atwine kyamanyi kimu kyokka nti family yembu yabeererawo mu 7 but Dana Atwine mujjawo mugambe tukolereyo Panado oba aspirin Badana Atwine abakulembera Ministry ya Health bandi badde banoonya ba Dr. Sali keka nkuwa omulala
omusajja wa gundi wa yachi Covidex. Yeah, Covidex, yeah. Bochimanyi nti omanya abajamani kye bamukola. Jangu wano ne passport yo eri wano. Bamutwala dagwa. Abajamani Uganda kakaramu lwakwa gote byobufuzi. Uganda tulina abantu nga batukulembera basiru. Actually bava mu nsindalo ba Congo. Ogwanga abajamani bamukwata bati. Kasabo bakwata Covidex. Ne balaba be yatabula. They just baleta nyonyi ne batekako Ogwanga paka Germany. Na Museveni yali awatunula ne bakulembera batugubadde. Nikati tulina abantu abagezi gwe mbulira Dr. Rwakana Rugunda. How comes ina clinic mu New York? Goroza Rwakana Rugunda muwe mulago. Rwakana Rugunda watatereza mulago ne banyonjo. Ya balina prime minister mulago. Ya mugo tebakanya na Museveni buli dakiika. Ate omanyi anti nabayo yamugamba kati medicine yate manyiyo ne mikwano jange. Dr. Rwakana Rugunda yagamba Museveni togoba kagwa. Omusajja yali akulembera mulago ne bamugoba kubanga muganda ne baleeta abanyankole mulago eringa bbi. Rwakana Rugunda yamuga don't chase that guy bamuyitanga Dr. Kagwa. Ne bamugoba lwakuba muganda. Ne mugamba don't chase that guy ngolo Kagwa ine ekintu kyaleeta agenda kuleeta kye bayita cost sharing ngagamba Museveni totuwa sente zimala mu mulago tukole bwe tuti nti omuntu ngagakani omayirwa kyabayindi abaana babayindi basomera mu Agakani era bagenda mu marwale ga Agakani atenga gaseera omuyindi waagenda mu Agakani hospital bwe bamala omujjanjaba biru ne bamukuwa ya mitwalo 5 oyo omuyindi asasula half of that money ate mu kibanja mpola okategedde gwe kyovola Bagakani bamutwalanga Katonda prince ne prince wawa yeno sebo bamucelebrate bamusinza ava ku celebration olova omusajja abeera mugundi mu Marseille mu bagagga eri gy'abeera mu France Agakani yafa mwana we Agakani kitiibwa omwana n'asika era mu kati ye king indako Agakani kitiibwa bunako omanyi linnya juzi nga batugamba na Agakani afudde ne wajjawo Agakani de obadde biki oli yafadda muzeeyo omwana we najja awadde takimanyi warona naye ono yakafadde kati wulira nno Agakani Kasule taata wa Kasule wandegeya ono Kasule akuba emipiira taata we yali omusiramu yasooka okuleeta Agakani mu Uganda n'azimba omuzikiti gwe wandegeya ogwo munene ogunani akatale kati Agakani kitiibwa naye omusajja yayiya how can I help Indians abanaku nakola ebintu yayita wano mu hoteli nakola mu kibayi naita masomero naita mu hospital bwajja mu America omuyindi kasala banti Agakani hospital ngadduka jajjanjabwa why bwe bamala mu kuba biru asasula half ekyokubiri mu kitundu tundu n'ateekayo kaafunye kali buli wamu ne wano wa ne mu ate France gomanyi kyakole France kyovola wayeta yogera na baminister babazalira France era kati bo balinga bazungu omulaba boti eri Agakani yafa ngoloza muzungu kubanga babazaliddwa for generations kati Museveni ekyo omugamba generation nga akuleetera Nabbanja prime minister wo Nabbanja akola eki ayina amalibu ngaagange atunda kabalagala gwawana gwamanyi awuliriza kano Chinchimale simuvodde kubanga naffe twali tukozeko kupanic but Nabbanja tojja mugamba akole AI Nabbanja kyamanyi kabalagala na kutunda fene kye yali akole busunju kati ye prime minister wo okimanyi nti nno omanye ekyalonde sono prime minister gwe tulina Makani yali tasobola kwogera Lufalansa fluently wane Canada bakulonda ng'oyogera myezi 2 omusajja oli gwe bali bayita Pierre simanyi Pierre biki ali mu Alberta ng'ayogera Oluzungu n'Olufalansa nga bagamba twagenda mu kalulu wulira kana akantu ng'ensi yonna emanyi nti oyo omusajja agenda okulya Maaka omanyi lwaki yalya Abakanada batuna bwe bati profile yajja etya mu nsi yonna ye musajja akyabaddeko governor wa bank enkulu z'ensi 2 zikirimanyi nga mu Canada n'agenda e Bungereza ne bamuwa obwa governor ng'Abangereza gye bali
Abakanada we bategeera ekyo ne bagamba pya lisokodde emabbali Omungereza yakwata Omukanada n'amuwa Bank of England gumanya Abangereza how proud they are balaba ono omusajja ne bagamba omusajja mugezi tetumulabangako ne bamukwasa banka y'Ebungereza n'abagavana n'avaawo bwe yamaliza akakisanja nga omanya abazungu naga no nkoye nadde Canada ne bamukwasa ne yawano nakola bulungi Abakanada ne bagamba ono wadde tasobola kwogera Lufalansa tasobola kwogera Nnyongoli tumuwadde Uganda muddira abantu bamwe abagezi ne muleeta bannabbanja era Museveni n'agamba ndese bavubi ne mukube we have another show for that. Let's first focus on this time round. Ye tutuseyo tutya. Tukitambule kwete ejja kuwanvuwa. Anyway, etuvudde ku doctor. Anyway, katononyo Dr. Sali jaseyo nangenzeyo. Dr. Sali ne banna Uganda omulembe gujja nga tujja kusaamu ekitiibwa abantu nga ba Dr. Sali. Dr. Sali mwagala nnyo nze yanjanjabirako gundi taata wange. Nga mwaga amajani simanyi bagakola batya biki ebyo. Okay. So tuli ku episode I think eno yakuna ekiri e Bulaaya obulamu obumuko tutambuliramu bwe tusuubira nti tubuyiseemu bwe tusuubira nti waliwo abatwetoledde ababuyiseemu ne bwe tusuubira nti oba oli awo tuba tubusharinze waliwo abasobola okubiyigirako ewatali kuvoola ewatali kukakkanya wabula okujjako okuleka information enagasa generation ezinabazijja tukkiriza nti YouTube channel tuteekayo ebintu nebisigalayo ebbanga lyonna so kiyinza obutakugasa ku guno omulundi naye nga kijja kugasa abanajja mu maaso Kakalamu yogera boot we are uneducative channels wolaba ekiri e Bulaaya muganda wange who was my friend by the way Isima ate n'abantu basobola nokyewuunya nze nagamba muzeeyi hamu nti tobaako gwowa ssente wano katuleete taata wa Isima nendeeta ne muganda wa Isima omuwala njagala nkyogereko leero ensonga ya Isima we baali nga tuli mu kuziika ne mu situation abantu bangi baali bapiyalinga n'okulaga nti no banyoleddwa ku nfaaye era ne balaga nti they can continue okubeera nga basupportinga n'abalala ne batuvuma nga batulaga nti nno twakozesa omugenzi ne mu kaseera ako tulina like tetusobola nakubeerawo niyinza okubeera person this time round naye muzeeyi wa Isima gyali Isima teyaleka mwana yaleka taata we alinga gwe yandibadde abaga nti asaba yefa ate abafuuka mikwano gyani nze sinaba kukola sente ziri awo naye ate waliwo abalina sente betumanyi abaalaga nti baali bakwano ba Isima okusinga taata wa Isima 2 to 3 weeks yankubira wano kuba nkubira nnyo sometimes nga ali mu situation etali nnungi oyinza mulwadde nange muwala we okay and I do some contribution always we don't usually come out ne kati kyogereko abantu bakimanye twema kusirika nga tufa gyali e Kampala n'abalaga nti baali mikwano gye nnyo n'abamu ku abo abaatuuma oyo fulufiga mirundi emeka gyatuvumidde ku mirundi emeka gye yali agenzeeyo ekyo kyekibuuzo abalaba nabonna abatugamba like bameka abali bagambyeko nti kale gyali naye twamukozesa nnyo bameka abali bagenzeeyo nkyoba katusonde 5,000,000 muzeeyi ono tubeeko tugende tumubuuze muzeeyi ki kyosobola okukola wano ezzana tukikutandikire emyaka gyalimu gyejo gya bulwadde akukubira wano essimu nagaa mwana wange mbeera si nnungi naye bankebedde ninamu kino ne bweki ne bwekiti omutima n'ogamba naye okay ngenda kukikola era sigenda kukyogerako naye bano abantu teri afaayo Kakalamu era olyoso n'okyogera Kakalamu katolaba kyoyogedde nze mbale simanyi nti no akubira nnyo nze nakwatagana nnyo ate ne muwala we kubanga muwala we wajja bwati nanoonya kwa natulira muzeeyi mwawo nga jjukira nze enkeera nze nasula ku NBS polisi ya bankubira nga ngenze ewantu bansasudde gayi yali musajja nno mukulu naye ng'alina akawala kaali katunga akawala ako kaagala nnyo kalaba nnyo vidiyo zange kati nandeeta naŋŋamba akaana kano nkaagala nnyo nga omanyi abasajja abakulu nka surprising nga birthday yaako nkwate keeki njije nayo
kati mba nkyali bwenti nze ndi motoka ninze kiro omanye webase motoka olinde ne bajja bwe bati nga amasimu gavuze dda nenga nebase ne bankonkona ne bangamba waliwo amawuli agaliwo gategedde kati kwe kuŋŋamba but in brief naŋŋamba omanyi nkimanyi tosobola kugenda eri kukola kye nakusasulidde naye tukireke kasita nakusasulidde nemuga nedda omwana oli tajja kutegeera byakufa kankole ekyo kikole ki era neŋŋenda omuwala yali atudde ne bawala banne bitya nenkwata keeki ngendo yinge ng'omuwala yabuuka ate nali ngudde ne keeki ko yabuuka nangwira bwati otegera kye ŋŋamba kagamba ali musanyufu nenga ne bannange kati ate nenkwatibwa ensonyi ku musajja ataaliwo n'aba happy nekusa ebifaananyi ne banne omuwala bulungi obubwora bweyo nenveeyo nengenda ku NBS kwa NBS Kalisa yagamba abaana banoonye wendi nga buli omu babajje batidde naye mbagamba ngenda kujja ku station kati kafuka nkubira nanga kayo tuleetedde obuzi omusajja agambye bw'otojja wano atusindise wooli leka abaana bajje bakwate kubanga agambye singa tojja ng'ate tebazze bonna tebadda kafuko omumanyi okyolumubuuza ne muga kafuko nkusuubiza bino ndi wano ku mukolo mpita nzija nenzija nentula ku NBS natuula okuva ku ssaawa ezo ndoza paka ssaawa 7 ngenda okumala programu nga ngenda ali batidde isima ng'amagye gali wabweru wa NBS gangamba ogenda tugenda kuwulekera paka wuwo but to cut the story short muganda we awo tunoonya kati omuwala oyo mulabwe nti ne mugamba ne mbuza taata ono muganda wa isima ntiya ne mugamba mwana gwe sangula amaziga kubanga ate onookaaba ennyo gwate wano wagenda kubaawo obuzibu buli omu ayagala contributinga wano twagala neŋŋamba bbalamu ono mwana nene namba ono taata we gyatuwadde bamuteeka ssente tozikwata of course wayomba muwawo kufa biki omuwala ne mugamba be farm kati awo ate haja misi wankubira bite ne mugamba waliwo taata we ne omwana era nze nasigala ku mulambo osegedde then whatever naye nyakyenyaga kugamba kakalamu we tutogera ku bintu bimu bye tukolereni mabega nga tuli ku kino ntino twakuzibwa abantu abamu ababbi n'abeegwanyiza because kati nze naakamala otegere ekyo kyoyogedde naye omanyi nti waliwo abantu abamu abasobola okugatta ne bali abatayamba era weebale kukyogerako leka tusoomooze abantu abali eyo bonna mugende bwataata wa isima muleme byogerako bwogezi nti mwakola studio ya isima mwakola biki bya isima tubuuze muzeeyi nti taata kikyosobola okukola mu kiseera kino kiba kya miliyoni 10 katukikole kibeere for the sake of isima nze isima oyo yaŋŋamba yali programu isima we yalumba solomon nenzijjayo wiino nenzijjayo ne wiino gwoyo faazi yali akulembera kibuli ne fayiro kayihura gye yatuulirako ng'omusajja muli wampanga nenzijjayo n'ebifaananyi nenteekawo sente neŋŋamba we mubikebera nga bya photoshoot ngenda kusasula nga tuli ne faluuku kati we mmala nenkuba isima ankubira nanga kaye obadde onzise tuve mu byokukola ki nannyonnyola saidi nanga kaye nange bampa bwisitoole ozikola bite ne kasatu kyogeddeko tukitegedde naye mbadde ku kino nti muganda wange isima bwe yatandika ekiba e Bulaaya kati ffe tuli Bulaaya tukola bino ebintu so si kwesiriwaza nebaza Katonda abantu abankubidde ku program gye nakoze ya Stasha one abayizeemu waliwo omukazi mbadde njaga mugamba oyo owa baba chabata bali abanyankole bakita bacha banya kitala yangambe Monica yangambe Wisdom nalabye programu yo ne Kakalamu mwogedde n'erinnya nkyala mukulu yino nangamba eyo programu ensindise y'emyaka egi mukugumiikiriza obuli Kakalamu nti we can help people Kakalamu I know is emotional umanyi wetwogera ku isima kyobola abantu amba mwesibako fe twali tufunya attachment n'omusajja ne anyway omukazi omukyala yangambye nti Wisdom program gye mwakoze emyaka egi lwansonga nabazeemu abaana bange be naleka e Kabaale singa nva wano wayogedde nti bw'oba wasobola okugumiikiriza embeera ye Uganda nojja wano tosobola kugamba nti tosobola kugumiikiriza ya wano naŋŋamba Wisdom wayogedde ekintu ekyo kyankoledde lwansonga bwe mba nazaala abaana e Kabaale n'okusoma obusomi taata waabwe tabafaako nze nnwana nabo leka ngumiikirize kasita obutuuze bwajja kangumiikirize nfune passport kangumiikirize abaana bange bajje balitandika obulamu
rather than okudde Uganda mpite Kampala ngende Kabale ntandike kuki mwe abali e Kampala njagala babuuza so twogera ebintu tetuba tetuvoola kati nge yabadde ya station nga njagala otoleko gatteko ti station yakoze ekivulu mu Serena ekibuzo kiri nti yafunye sente mmeka kubanga kati gosobola kweyugirira station yagamba yafuna obutuuze nadde Uganda nange kanzireyo muganda wange ojja tuuka e Kampala otuwogganire fe abamu twali mu bulamu obweyagaza tetukolangako tetukola if I can kugumiikiriza what about you gwe you can bombine byamalala abamu abagamba osobola okugumi so tukola programu zino kola ki kuyigiriza abantu ekyokugeza kati Kakalamu olaba singa ngamba abantu nti tuli wane Bulaaya gwe tuli wano Bulaaya olina omukazi nalabye programu ey'omusajja Magala kino si kya is an open secret nga mukazi waavudde n'omuwala gwayagala kati abantu batukubidde n'abali eyo kino njagala kigamba gwali e Bulaaya oba gwa planning okujja oba gwe yatuuka edda wano mpuliriza gwe oba muvubuka ekisooka teweemaliranga muwala nina gwenjogene muvubuka gwali eyo mpuliriza tokwatanga sente zo ne weemalira mu muwala okola dola 10,000 bano abawala ba wano betwagala e Bulaaya omwagala wano wadda mu nsonda Magala nga amusalako wadda mu nsonda bano abasajja bano boolaba e Bulaaya bano kinanyina passport za wano beebaka ku bakazi bawala baffe lwansonga abawala be Uganda basiru mental abasinga baali banaku bwe bamulaga passport ye Canada oba eya America yaba alaba bugagga tamanyiyo nti no waliyo omuntu ng'alina passport ye Canada nga munaku nze nina omuntu gwe nabuuza Kakalamu yali era twali emba nakato ali awo ayogera tusagasaga najja asaaga nange waliwo kati tuli wano ne Remi zolwa ekintu ne tusaga kyesisola gamba Remi mu capacity ye nti tusola gamba Remi nana Remi oli musiru okay okyogereddewo ekyo you understand because omuntu koyogerako mukulembeze omuntu koyogerako the status but oli yasaaga ne mugamba musajja kati kankubuli ekyonsinga wobanga osaaga nange kyonsinza onsinza ebintu ebiremera kiramuga namugamba onsinza katabo ke Canada na myaka wepime mu wetoleko toina kyonsinza onsinza katabo ke Canada na myaka kati ate nange gwolaba gwotunuulidde bampaddeko hafu yaako era tuli wano tupulaninga ono George yangambye Dominican Republic ne mugaha njagala kusabako ku mukama wange nangamba awatusobodde ne muga naye nga njagala Cuba kwa njagala kuba wano nga wonywa chai ebugumu wali New York babandaba wali nangamba Cuba twagajikola mwaka gujja Dominican Republic togende kati nze nsabe $1,800 luneme ng'ongambiddeko ticket okulya okusula $1,800 nenga zezinensize twali twegomba nzirayo ku kino bw'oba oli muvubuka ng'oli shows they are educative shows Remi akeera najja wano yakulembera kunga Uganda kunga n'abeera ku kamera to educate you abasiruleka batunyiigire bino byenjogera abamu bajja kunyiigira bw'oba oli muvubuka ng'oli wano ng'olina omuwala si mukazi mukulu siri ku nkanga nga muwala mutoototomu teweemaliramu na sente zo z'okola abawala ba wano tebategeera jagende w'omusajja lwakubanga alina passport ye Canada atekewo amagulu nga tamukebeza na sirimu tagenda namukebeza sirimu omuwala oyo agenda kumala agende bamugulire akakerenda ka $3 akamire nga tafunye lubuto addewo muvubuka mpuliriza bw'oba oli Bulaaya oli America oli Canada oli Europe ng'oyagala munna Uganda muwala mutoototomu ng'ali mu community y'abanna Uganda bagenda mukwebakirako kubanga wano abatuuze b'e Bulaaya abasajja baba bakimanyi nti wisdom tonnafuna mpapula baba bamanyi nti nno tonna setolinga kibayita setolinga kyeki baba bamanyi nti Kakalamu oyo engeri gye yakajja tannafuna maka gagge either bakyamusuza ku ntebe nebaza mukama Kakalamu nga we twajja Kakalamu Ibura Remi tetusulanko mu ntebe z'abantu twebaza mukama ndi wano Kakalamu ali wano tasulanko mu ntebe ya muntu wali ayinza kumpa teri asola kukeera n'agamba nti wuyo Kakalamu yebase mu ntebe yafe
nze we nali nsuze mu ddiro twanywa ne tugwa eri ffenna nga tulinga asatu tuli mu happy kati nga twawadde wa Royal Stanley era bwe daneradike nayo nakedde kukubira nga bannange kati ate oli dokita twasuze mu happy nga tulina abaana b'Ethiopia happy bannange sente zasumulukusa ate Kakalamu omanyi wosanga abaana nga buno kigudde bukugiraagira nga bali anti ozitooyagala nata Ethiopia babinyo olabasobola nedda nti kiri bwekiti Ethiopia balabika bulungi n'esimejo nedda nti labayo nedda tetwabadde kusobola twabadde we ngamba happy nti tuva wano tukoma wano akitegedde ku bengalo ez'amaanyi wali ate nga bategeera twatuuse wali ne babaka bagenze okulaba buli muntu yenna yeekubisa ekifaananyi yasi nambuuza lwaki buli muntu yenna ayagala kwekubya naawe ekifaananyi ogimanyi yambuuzizza lwaki buli wooli wano buli eri etya teekakola etya kamwe ojja kaŋŋamba nga tuvuddeko gundi okaŋŋamba muleme kummala anti asobola otuuka nga ataddewo abavubuka nga bana buli omu amubuuza mu kitiibwa n'ekifaananyi kumba alina akawala kalabyewo naye kano kagenze olaba nga buli omu ne baganda be n'akabuuza oyo yaani naye ng'omanyike tuliko okuva wano paka bannaye abantu abaana yabadde alina bakasho simanyi bitya ne mugamba atawo twagenze okumala anti nga tuli wali n'omufalansa wange nemuga mwina mwagala kunywa ki awo wemboze eyo yambuse ne mama mwagala kunywa ki nti wayini bwati nti katugende nammwe oli nangamba akabuzidde mu ng'ekintu okikubye ne munne naye oli yabadde atuvuga kwe yafunidde paasi uno bavuga muvugo gendo tugulira wayini ate zenvuga bavuga bubuze emotoka abadde nene bwati akana nekatula oli natula mu maaso netugenda walinga ne wakwata ekipa etyawo tunula eri nogate wali buzibu notunako bwoti kugundi ngotapinga ate kati ekirungi kyawo era kyovola babasajja newunya balaba wano muli banaku nnyo Kakalamu abavudde e Uganda. Do you know why? Kakalamu okimanyi nti nno twabeere Uganda Remi nkubuulira ng'osobola okugenda out no girlfriend ono nakakadde nomanyi nti noobeera wano era nze newunya bana baala abaganda kati noolaba omusajja ng'amwebaseeko lwa $100 gye mitwalo 26 twaguze abaana bali abaana batukula boogamba yagudde ku cupa ndowooza ya Amerika nga bagirinaawo naga ate mwenge bagujjemu ogwa Amerika bagujja nagamba nansaba bakubona bannakiganda ajjawo nga atuganira nasaba niye kati osabire ku buzito ku $25 tekankanaawo kadi situnuulira mwenge nze ntunule menu totunulira ku mwenge ku muntu gwoyagadde ate gamba Kakalamu kankubule Uganda era kati nsaasire bana balabe waffe abaana ati kati kyekyo balamu nogaa kati gundi mmeka tuli ku $1 mmeka zino 10 zikulabya okukwata ku omwana alinga Obama obadde kinaawe omwana otuse ku mwana ayina ebibozibozi wiki ewedde nali nina story nyaga siba tunagituuka nako kansooke ndowooza tudduka eri tukomewaawo kamareko kino ekyawoca anti tubeera waliwo ekigira Kakalamu spendingako ku muntu gwolaba nti gwokimanyi nti nno nze maama wange yajjako ku ssomero nga batuyise twali kutaiga nga batuyise bankutte actually yali ngo olaba Remi oyo Remi twali tusoma n'omuvubuka nga yenkananga Remi naye nga wa P6 kakati tuli no mbende taiga mama nga bamuwadde transfer agenze mu barracks
kati kakati bantadde banze mpifo nga wola baruremi buwanvu n'obunene bali bamuyita n'agaba munanga nedda yali mugundi yali muki babayita bamba kati eyo nga basoma nga wola baruremi yali P6 kati fe tulina ku ssene kati nenga nyina akana kati kula kati nga kalina mukwano gwako kati oyo gayi wetwamala ebibuuzo n'apanga tugende kumbe yayagala kano kanne kono ate kati tebatukwatira yeje twali tubatulese ku paredi batumya abazadde mama wange ngajja Kakalamu mama wange yali mukambwe naye nga asiri katayomba kati omanye ekyaliwo mama wange Kakalamu mama wange yatunira omuwala gwe bankutte naye nabuuza omusomesa kati what is the problem nti omwana wo twamukutte nabuuza kati okay kati owange mwamukutte owooli aha nengo manyi mama wange kyagamba sister we ngaye bajja kusomero yagamba newe nandibadde nsobola kuba mwana wange nga bamukutte n'omwana atunula bwati kumwana yali ayina maaso galinga gakapa gatangalya oba nange yali muki oba yali waggwanga ng'anyirira atya mama wange sisobola mukubiraki niwe nandibadde nze nga nze mulenzi yagamba teyankuba era teyanyega teyabinyega nako naye twadde waka nga ate nze neraliikira teyabinyega nako Kakalamu waliwo kati ekyo nenkiyiga nze newali ba mwana wange mulenzi pozi nga ndeetedde omuwala nga atunanga guuni nga full figure naye nga ndeetedde omwana alinga nga katugambe nga Shiba oba Kaluwa kati ngaakaana ako ng'omwana bamukwata n'akaakaana era nze nga mutabani ekintu kyekyo kati akaana kalabi nina omwami wenkolera yajja mu biseera bya summer bino nagamba hey man how's the summer treating you man I'm like man, I'm working near the subway you know but everybody's coming in the way they dress up I feel already he's like hey I wanted to say that I'm married. Oh. I'm married, but sometimes this summer, I think sometimes it makes me to hide my ring. Katino Kakalamu, nze nabadde nzizo kukima butto. Akawala ngako. Kaze nga tu waliwo ekikyamu nsindike n'ensindika nga kamba zino hoteli zebbe kasikati kati empewo negenda efuwa bweti. Nenkatunira bwenti. Kati nakati nekangamba what nga kalwana ne skati yako nekagamba can I help you nkayambeko skati jikwa ekangamba akakwata skati yaje nemugaya nekanga why nemugamba even God knows nekatonda akimanyi nti gumana gwe ngoli mulungi muzibe nekangamba I know so you want to take me out nemugamba ejo je nyini nekanga ekizibu nyina boyfriend wange ate wabuba Sasa omukulu zina asigala wo. Neka katani azintuma. Ekiri wano omukulu. Tatamala budget. Autu yabadde erumye era nagenda gamba bossi. Nti nolowooza sikomye okola. Olunaku lwa leero tunatandikirawo enkya. Kubanga tibali abaana akutunira bwati ng'ovuga ekintu ekyo. Nakubala nagamba kati ekyo ekintu ekyo kyovuga oli mu ssente bwezi nakutunira bwati naye nga ate obwo bwana Kakalamu kankubule obwo bwana bw'abazungu obwo buzungu bakubana abaana abaddugavu abaana abazungu akugambira straight nakutunira bwati nakutunanga n'amanyi ono addugala naye ali mu ssente akutunira bwati nagawo yayina kati bano boolaba akutunanga oddugala beba neera bora babazungu naye baba Mexico babera munga tebabitegeera bintu naye bana babazungu nti alabye mwana omusajja wakasasa avuga ekyo kintu ambalya $3.5 okiwulira Remi kana amanyi oyo omusajja akola sente kati yetafaayo kyoli okategedde nze bana eze kati oyogera boti ompuya ddala ntambula mu line za Roni kanjogere kati kakala kafuni abala bakafuni twogera nnyo yakubira gangamba Kakalamu omanyi saizi yeyo ndowooza tonaba kufuna bufunyi tonaba kugwa bugwi mu gaapu koze lwaki kaka saizi yeyo abantu bano bazaagala nnyo wabula kyoba okola funayoko either ka coffee shop oba ka Starbucks oba kaaniko okolamu akawungeezi bwe kiba kiganye kwata ka Remi Bini n'abalala mugendeko we mugenda out bwe mugenda out mwegabe gwe woopiikinga omuntu yimirira wetege kayajje
Can I take a selfie with you? Oh, yeah, you can take it. That's a second. Oh, please, can I take a selfie with you? Oh, yeah, you can take it. Can I take it? Oh, yeah, you can take it. Oh, man. Who are you? Back home. This is my platform because the number cannot lie, right? Ndi munene nnyo kakati kakalamu obadde yakitegedde ate kati akakodo loni kakosa ate nedda olaba akugambye loni alina obudde bungi jika yeekozesa afunayo amanya tugenda mu kirabu eno kangendeyo n'abataano ngenda baguli omwenge gwange buli omu amuwa ekyokukola jukira loni siye muwanvu ali bodde bwati omwana asoloka naye no alabika bokise waabwe mugagga toogana nnyo ali ewaka nemuko kakala kadakana kali okola kakalamu akakana ne kamala kakuwayo chance n'okalera ne mubeeraawo osobola okugamba ne wesitakola omwezi mulamba bakubana era nzazira bana abaana akakana kakalamu okalera awo ne kakutulako kati n'olabira ddala nga mu butuufu eggulu gyeriri bwe twakoma last weekend asuubiza omukulukayo ono yali alina bwatututteko nenjagala tutambulireko chap yatugamba lunaku lwakyanga olulala ng'avuga ku mulimu gwe gwakola ogw'okuvuga highways eze Canada wano exit ezimu ogambye envuga batugamba tozambalazi exit ezimu zikusula butereevu mu America n'abali mu America exit ezimu zibasula direct kwa Canada naina wano mama muyita mama Esther USA nali nvuga limu kwa highway yangamba be careful kubanga a mistake oyinza okwesanga ku boda ya America ate okudda nali ndowooza asaaga until you wakera ku macha n'okiŋŋamba take us into that situation lwali lunaku lutya era lwacha lutya sawa nga mmeka era naye wetumala okugenda eyo onkomyawo wali 100% wali ku bantu abatu mbadde ngenda kwogera ekintu ekyokuwa bwate tetuba bakola kifiiriza kakati kankubule kakalamu obula kubula kakalamu kankubulira sanyu osooka n'otyamu baŋŋamba waliyo eyo bava nkuva obawa oluguudo bakola oluguudo lwo saidi emu odda mu America saidi eno era wabeerawo abapatro kati nze nali Niagara saali eri Buffalo kati eri oba Michigan kubanga Canada yekyasinze okuba ne boda ennene n'America Michigan eringa eri e Canada very good kati saidi ofuna wano fine za ng'ovugira wano e Canada ne Michigan ogisanga very good kati gwotegedde kati bali abasajja bakola highway bw'oba ogenda Niagara mwabasomako simanyi Niagara Falls waliwo wooyita ng'ogenda bine bwe balambula wali kati waliwo gy'ogenda ezo trailer gye ziyita kati naleega eyo ngenda nno nyumya ntaddeko bwe nti nyumya abasajja bali bakola ekintu bannange era ebiri e Bulaaya bakola ekkubo liri nga ndowooza bagenderedde nti omuntu alina obula kwegamba I don't even have an idea kubanga nali ntudde bwe nti nga ndaba gye ndaga ne GPS ngiraba GPS eyina engeri gye yakyukamu bwe ti nga wano wenyina wetera kuba oluguudo nalulaba nga sisobola kuva ku extreme left kudda ku right nga tekisoboka olina emmotoka nnene anyway n'ekisinga obukulu nze banjigiriza nti wane enguudo z'e Bulaaya obula omala nodda Africa Band lwe yajja wano eyali abatwala baabula n'avuga kilomita 25 nadda we yadda so an exit wano wobula omala nodda kyakuli mu bwongo nali simanyi nti ngenda kubula nali simanyi nti nno wali boda ya America kakati enguudo ziri trailers ezigenda mu America bw'oluyingira kati wano bakulaga bwe nabula n'entegeera mbuze nzira waye enguudo ziri ne zindaga nyingira America
Esawa zeyongedde kaawo. Kakalamu tebakulimbe osooka noti. Ebigera bikukankana awo. Nasoka nenti anesiba mbweti chikoli kwa iwe. Kati nga simanyi kyakola. Otingira kwa 100 ofulumira kwa 100. Bakulago yingidde America. What are you doing? Mabega bantu bajja kutomera. What is the blessing azavu? Katonda wa. What F? Oli akuyitako side eno nasoka senda birwambu ati. Nakwanga oli muddugavu nali. Chichokola gwe. Akuko sachi. Kakalamu. Kagamba okutya kwali nti because wonna lisubira kubanga tife batuwa bagamba bugambi isimu ya mulimu nti ogenda wano tappinga ko butapins no goberera no tappinga no go kati abamu ababimanyidde of course nange ngenda nkimanyira nsoka nenda nenga eno ngenda Blue Mountain ngenda Muskoka eno ngenda North Bay ntambula nogwe eno London naliota ovugira almost 5 hours kati omanya kati mbikebera kati lulingi nga tappinga butapins nenva wano nenzira wano ngalugera lweyongera ko bweyongezi kati ba olunaku basooka gyogende ewala nojja oba okomawo Toronto nojja ngo stoppinga wekito wekiba bakusosa extreme gyogenda kati notandika okukomawo ng'ojja stoppinga gye babagambye ku stopping muganda wange nga ebitala bindaga nti nyingidde America omanyi kye nasooka nentya omanyi Abamerika betulaba mu firimu n'abapoliisi kwegamba nalowooza oba bagenda kunkwata oba ku highway one bw'oba oyingidde bwoti America oba kati patro egenda futuka kati nalowooza ebintu bingi oba fayini oba what mu sekendi awo ng'okimanyi nti osobola n'okulowooza oba emmotoka yo bagenda gikubako ebiguli bagisibe kwegamba natya nnyo nga ninga agenze Russia sijja kulimba kwa nali simanyi kyakola simanyi kiddako bakulaga oyingidde kakati enguudo waliwo ezisigala zigenda straight nendabawo bbiri ezigenda off kakati GPS eno awo kati nenva ku extreme eri left nensoka nzira eno right bwendaba oluvaako lwenatema oyongera ku kakati ate ekiri fane ekyewuunyisa kati ate awo Katonda yanyamba nentemeraawo kubanga kyanyanguyira singa tenasigala wali bo bandisirise ate Abamerika bali be bandi kyandibadde nti kubanga nasooka gwa mu Canada ne bansindika information yange mu America kyanguwe osegedde wasaka ku boda ya Canada one ngomazo tu byonna bye wali bitraka we nayo biyita it's almost the same bobo obuze kwazo na border patrol zikolagana wali owoyingidde kati boba ino kutaasa bana America bwe bakizura nti oli mu Canada problem ekubo eriddayo tujya onti kati yingira oboyingidde America kati ngoina kuvuga kilometers zo nga 5 nogenda ne bakwetoloza ate nodda obufunze wawunyaka America kakati we nagenda bwenti nenyingira mu second nenga naye kayecheche kweraliikiriza owuli akishe natandika kwebulira nenvuga nentuuka ewantu we nakyamira bwenti kati olaba ng'ennyumba zonna zifaanagana kati ne wabeerawo gayi yali atambula bwati ng'ataddeko ng'akolaga nti akola nga bano aba construction ne mugamba mbuze nanga mbobadde ogenda kati ne mulaga address nakebera bwananga oli mu America yewe yateka kwa iPhone ndi kwa Android yamala munyama yagamba oli America odonya woli kyakulya. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Ayati nudida nanga ngamba mbuze rwa mmere kati oyenete watakola likirenyo kubanga yambuza yakola bwati yangamba address najira bwati nasikeza iPhone emulaga ekitundu nasika kati zirine Samsung za Android nasika nanga you are in US man. No funa yaso so kwaniriza mu USA nanga
Now, do you need something to eat, man? Now, you see, nanga kati joba dogenda yeno. Ne kati kati wano nandaga wetuli ne nanga kati ogenda vuga ogenda ero ino vuga bwoto straight. Just sanga police go police go sanga go akuyimiriza agenda ku agakuga woda. Yeah. Yes. To vugango den. Kati atendoza atobeyo. Kulanga oli mu America ato ine motoka nene. Never nange. Kale ambuza. I don't know what how did you get lost? Ambuza, how did you get lost? Obadde vuga kyonna. Mubadde ngenda ngenda aba family. Kama kagadi olire ekijja. Ngamba oddayo Canada. Oboya gala sigara. Konze eze Canada na tunja bwati. Nangamba uli akana do you have papers? Wanga ali akakumpa magezi. Bwata ina papula. Wali lejo kimotoka ekyo. Ochisule otalikero mu America. Kati ate kyambuuza do you have papers? Kyali kiyamba by the way. Nga wengenda wali either mpingo oba bayambyeko. Ambuza do you have papers? Banga mukasera ka ice. Kati otegedde. Kati obato ina popula bali banoonya abo abadduga. Kati anyamba do you have papers? Nemugamba yeah. Banoonya aba Mexico okubafiirako obufizi naye. Kati andeba ndi muddugavu. Mu munyama mu mutu. Nanga okay, that's fine. Genda about straight. Bono nanga avuga mpola. Bono vuga mpola we bakusanga police bajja kuyimiriza. Gwe vuga mpola go below 30 or 40 bo bajja kujja bajja kulaba. Munange bwe kyali ngo bwe yangamba. Kati ayayaya kakalamu. Oli awo kwazi ndo bakateka emikono bakola bajja baba tuleka na akema bega. Kamanya kakalamu ngenda kugamba. Kakalamu fune empapula kirungi. Kubanga kakalamu obutuze buwaga. Empapula siwa. Empapula bannange woba oyagala kulaba obulungi bw'empapula bula. Ngo obula ngo oli America bango oli Canada wano. Nebino ngo China ekisawo kyoweka muri mu brown paper simanyi kafankula etwa Garcia. Osoro chiwo mu America na chiyuza. Okuno muleme ko Trump. Tabitegeera kusaba idea oleta what is this? Kakarama abasajja bali America bavamo bali abichi alinga ebode mukono gulinga kichincha dustbin. Kakati kakaramba gaya avamu nga byonna byosubira abina mu kiwato okutandikira ku mpingo. Oye chemadenge nokudako aina tiza nga 3 ezikukuba ogwe wansi ngaziri kanyalaza gacha zikira nava mu motoka ne munne nayimirira side oyina ekimotoka kinene atayagala sokosize mikono gunto tubane kati ate oli omusaya kyangamba mvuge mpola yantaasa lwansonga kati tebane gundi wabuza ate oli mu kuvuga kikulu Olagawa oli tulimbo dawa. Wadde okiregeeza obitegeeza lwaki ovuga speed. I know. Kati nensooka ngamba akaye kati ne bajja nenzisendabiramu emikono gyange nga giri ku steering. Nana, hi man. Konze, hi man, how's that going? Kaya naye ngezaako okwogera ebyo manyiwe. Nekaza Mikono jiri wali kusteri ne mundu munne nga ayimiridde wali kubanga kyennategeera eyo gyoyita osobola okuba n'enjaga ng'ojingiza kati obutabasumbuwa toweteeka mu situation ng'olina ekintu kimotoka kinene oba ng'obulooti kati jjukira obwongo bw'abazungu ye ndowooza batasubiramu oba kubula oba ki oli eno wandibadde oyita kale eri ewali abalambuzi lwaki oyita eno emabbali kati munnaali wali kakati nenkiyiga nangamba do you know where you are
Rwanda wakitegedde ntibale gukutiye mukaawo. Mugamba. Kati bo bali bamaze okula number plate. Bagamba. Nsanze wali guy angambye ndi mu America. Kombo, so you didn't know? Konze. By the way, njagala kubuuza kankubuuze for verification. Where am I? US. US man. Yeah. Nangamba. Nanga. Oh. Nawache nagambe chasi somsajja. What the F? Thank God I'm not in Mexico. Naseka. What? This guy said thank God is not in Mexico. No, man. Do you have some idea? Whoa. Film eja kati je brown paper. Kwa abasajja ba Trump gasiya tala no jukuriza maso. Bobo uliro chari refugee simanyi oli n'ebipapuro tambula n'ensawo ebipapuro muri mwaka permit no gupapura go simanyi n'ebyo birishimi byo go no gusawo tambula nago tova mu Toronto bera kyeche kikutambuza mbogera nyagala. Oyo tambula ojamulira bwerero ogenda Buffalo bakukwata Tagambe bichiri no. Kakara muno ngena kugamba this is not a joke. Ogwa kuwa police nga byomulagata bimanyi. Abaza ba Trump baunga dda. Nze walwe yangamba ani bali bakola ko gundi. Bagayi bali mu America na agamba namwe abaina ani green card bitya. Banange muzijeyo mpolo jaji wo musajja wano. Gundi mama wange yali ajjanga nyeeno. Naye okuva omukulu oyo we yajja nangamba naye ng'ate twogerako ayina akatabuke naye okutya lindako abo abasajja ba Trump bawungutufu osolo muwa simanya ndi green bikina kati we yangamba do you have some ID nangamba okay kati ne jukira ndabula munagisiza Nemuga nsoro kugura olugi nenvabo nanga it's fine nadaka distance nemulabanga arrested kati nenjijako nenjivayo nemulaga nemuwa nemugamba nyamba nzire ye Canada kubanga soro mula ngende chuba nangamba okay tugoberere wow nebavuga Nemvuga. Very supportive. Very. Kasta akufuna ID. Na verification. Nategera ati oli ku Canada. Bayira wengenda kugamba. Bana pozingo era no Trump yabirese. Bana abasajja kasta kitegera because okubula kya buntu. Ne bavuga ne bangamba goberere ne tugenda empewo nembera mu ya America. Nenga era singa mbulabula emirundi nga jijo kati ne bantwa munange border ezo ziraba ate eri border za Canada na America nonda munange bali abasajja bayina bakola border zaabwe nga zinyira ziringo ba parliament nga ziri kwegamba you otuke wantu labanga wanu wali quiet wanyirira wali buli kimu kwa andi subide bi training eje biyitayo bigunde toba wandi bad boda maraba ogituka ko nga nakola ka awunyo okuva ku nkwawa enjala akola ki abogoka ndibetaaga naye labakyuseemu wowe nyini wawunya boyagala ofuka oyino sasula n'ogenda mutoyo ogenda okuvayo okutula mu bus ngolinga ava okupama nenda wagenze kufuka kwegamba kakati kyekyo kati labayo bw'obulanga n'ogendeyo beera ne card bali abasajja abakuwerekera ne bakuzza kati bwodda jjukira kati anti ova mu America naye oyingira wali olina okusasula olina osasula n'ekimotoka kyo toolo $8 eza America oba 13 eze Canada era bagambirawo sive twagambye okubula
ekimotoka kinene kino oluguudo lwa 407 ekimotoka kino okusasula 407 luno lwa wano mu Canada ate luli ne lugenda boda luli oluddukirako luliha tekuba jamu anti kasola ba 407 nosasula gwe ko lugendako nga bakuba kipi joko modulwako ebbaluwa ogisanga tebakubanjizaawo email ogiraba n'omanyi bakubanja naye munnange lwabwavu waliwo abazungu nga yakeera lwayitako buli lunakubanebyanayagala munnange omuzungu actually bayira nekyo yakubala abala bwe nagenda ku luguudo ono ngenda kudduka speed zange over 100 sirina jam kwekwanekayiwo ojasanko jam kizibu osanga ku 407 sina 0407 bagita nosangako jam kati yagamba ngenda vugira ne dakika 2 ntuuke gogende ku luno male 1 hour kati yatuuke yajja keranga fe bino ebitubalisa sente Kakalamu lwansongo oyina boyambe Uganda naye omusajja ali awo yasikira nyumba ya jjajjawe ayina milioni 2 ku account akola kulya na policies good insurance zimulinze Kakalamu twagenda n'omusajja nga yayina okunjigiriza ekintu ekyo ekyokukola bwe tutuuka botte misaga n'atula ku ssaawa nangamba we take a break konze for how long nga ndi bwenti mukola nanga put everything down we take a break ne nteeka ebintu wansi nga ndowooza ina kyagenda okukola nagenda n'atwala nanywa akasigala n'abala eddakiika 3 abaya akamala nanga wisdom nze naze saa 11 we take 1 hour lunch ndowooza tugenda nangamba naye byokola ebyo tebigenda kuggwa kati tulina ovuga okuddayo kubanga nze nkola 8 hours nga tulina ovuga ova emisaga paka North York yakola 8 hours ye tebimukwatako mwezo 8 hours mwe muli okutambula mwe muli 1 hour ye neddakiika 3 kati abazungu basanga wano chovola companies aganya okukosa ba foreigner you can do extra hours olinga wagenda bwati kasasimbula ye mu 8 hours omwe muli okusimbula jaraga n'okudda ne break kati basola mutuma Ottawa kubanga Ottawa 5 hours kati ajja kubuuza awo ngenda mugenda kibala mutya ze 10 hours amadama nga ye ngakola ekitegeze nchatajja kukola era nga jjagamba ekyo sikola naye abagundi guno wali olutalo obu Ukraine nakugako Ukraine nakola kona bu Kakalamu aba Ukraine they are black people kwali company jijuke eyo ati kati bali abana kankunyonyole wulira kana akantu waliwo kibayita West Europe ne East Europe abantu bonna abava mu East Europe balina amaanyi nga olaba abaddugavu kwa ensi zaabwe zibonaabona nnyo kati Russia Ukraine Poland bikyabo Baromania biki omusangano nga solo stra broker gwe nga takumanyi kati petulowooza nti okuba omuddugavu kuba n'amaanyi no bakulira mu situation yenzibu go kimanyi nti nno omusajja omuntu mu Ukraine akulira mu muzira guli ne gumukuba omubiri guno ne gukapa omuzira gwokka gumukuba ne gumufuula nga omubiri guno chobola bakakati beba heavyweight beba batwale bisipi era ze naye ze kinabagalako ebbanga linakolako nabo bayina amaanyi niwa abategedde nti gwe tolina kyokoze kwanza specifically omulimu gwe gwali gwa kuvuga naye nga balina tipu ze bagaba kati nga nawe olina okwekwasakwasayo akantu waki batuuka gaba tipu ng'olina kwokutteko naye abasajja abo nga batandika okwogera oluyukire batuuka gaba tipu bakugamba you have your $100 we have $100 for tip abantu badde basobola okunziba kuba bazijjayo sizikoze eki ninga bali genuine akwata nazikwanaga batufunye bwesi buli omwaga bana bwesi ne bwesi buli obulimi tugenze ne batuwa bwetu ne bwetu ne bwetu Kakalamu ngenda kugamba webaze mukama ku Rabbodeyo yanyamba yakuyamba Kakalamu bakukola bati Kakalamu abayukureni abo bakusasira nga tokola ne bakuwa tip lwansaba bro bakutunyanga webati nga balanga agenda okugwa Nze balina tebakozesa inze najja bakimulala kwata koko osobola naye tugaba tipu wakati nze nagenda nenzija nga nze kuvuga era omuddugavu yasooka nantunda nga nvuga nangamba you have a job namvuga oba bamuyita batya alinga omu Jamaica yandaga nenvuga nangamba omulimu gwo gufunye
kati nensoka nga nze manyinze kuvuga kati ne bali bagundi bali nemba yamba katono kati lwaddako ndowooza bali ojjukira abamu babayitanga bali bize walala balinga bali omanyi nti nno waliwo lumu lwe twagenda bampa gayi ng'asooka kunywa wunjaga omanyi kakalamu neegobanzeka kakalamu anti kati kakalamu kankubuli nze ninga ono Remi kyovola tusumbwa abantu bano abatugeya wano mbu tetwagala kukola bwebuuze kale nakima kyebulaaya nze gogamba waliwo gayi yali ateetako akajanjera era awe nyini ngangamba man you have to drive this. I'm like, can I tell you something? This is my driving license, okay? If I get a ticket, it's come to my side, okay? You have a driving license, you're eligible to drive, but you are not on the steering wheel. I am doing that. Let me take my time, okay? Guy nagamba era webale mokaliramu nze waliwo ne yali ayagala okunyanguya nga tuli ne mugamba residential mvuge speed meka gyoyagala ng'ekintu onootomera gwagenda okuba mubuzibu nze kati kyovola bo muyiju era kyovola njagala gyo yangamba gwe teri kikupa biki byovuga ebyo yangamba first of all wantusasula parawa tovuga bino speed okyekutomerera bwereere bosi no yagamba okyekutomera take your time jivuga ki street bo jivuga ki street or street wa kumariam munange today ku America aba America bansasuza nambaga nete musola kunsasira kati nkola joke temusola you can't have mass on me I just go lost I don't have money ne bantunulira bati ori yangamba now my brother how do you want me to do do you want me to do what? Enyi modoka yegenda kuyitawo system egenda jira oja ko bosoro jibusanga Superman yangaje bosoro jibusanga Superman anja kusasira ne toina what ina sente ku debit card toina credit card you Canadian you guys have credit cards you know lenga kaneme kuswaza ba Canada yangamira you are Canadian you have credit cards you can pay with using a credit card nga ate bina se sata budde nayo kati ne nari sana no just mbadde nkusagisa nanga I knew Canadian you have me just it's small money $8 yeah like nti bali so supportive in your situation because sometimes you can even get anxiety ngoli anti also kati anti obugumu bujja era wano nkigamba omuntu bwoba wafuna empapula nga za Canada de tonafuna passport yawa kino tone ya kisoko kingamba muzira tone muzira gwe mwana go ofunye empapula nga zawano nga wade tonafuna passport oli ayina kataba kusinza businza naye oba mu Canada gwe kitegere osobola butakitegeera bulungi ne just know that kubanga wenvao ne bankwasa aba Canada bangamba obuze ogenda wa nemba buuza lirya kubo lwaki we nali kutte nangamba abantu bonna abatera ebimotoka byebyo they just know osegera kati basubira kwegamba abasinga kina bavuga ebintu bo bamanya amakubo aso no butatuna ku GPS yeah nangamba kati omukazi nangamba but it's normal it's the good thing to sanze truck nyingi yeah it's normal nange nsorobula kati tobuze tozeyo nentandika kusekao nena ngamba ndabe ku kadio nanga nayenga information anti tugena gisharinga nemuga is okay na take agenda la mukana eteka lya gundi ya personal information protection kati awo kakalamu ngenda kugamba ebintu bino kanchogere wana abantu bakitegere to some of us kakalamu nze ntambudde amawanga teri kintu kakalamu kyanumanga kutuuka mu nsi ne bagamba Americans side in aba Canada side in over mu Europe side in omanye kiddako and others mwenna mugende teri yo kukisaawe kya muzungu kimanyi ba Japan oba ba China mwenna mbaba others muri ba black people kati ekyo kakalamu kyoyina oli akusaba idinga aseka wallahi akizule nga toli mu Canada oli gasiya okola kiwano
kati nkibuuza mukazi oyo nti singa nabadde nerabidde idea yange yantunira bwati nangamba are you serious nangamba obadde tova wali kujja wano wandimakiza sure ina lawyer yangamba oba kuba wandimakiza sure oyo tojina musimu twetama kubanga kati nze mba nali kakalamu batuteka twatuukako e Switzerland nga line mpanvu yaba others wallahi nga tebasola jijja bagamba muje mwegatte mu America gwe kakalamu okimanyi nti nno travel document gyolina kati ngoyaga kakasanti oli mu America okay anto togera America bano basola gati the other one is USA now we are all Canada USA to America this is North America chiringanga mu Africa nti wadova Egypt South Africa mwena muri Africans kati wano mu America kakalamu ndoza tekijja kutabula bantu bobo yagala kumanya nti no kakalamu afuka mu Canada okay wakwa tukyali busy twandigenze ne Georgia Dominican Republic otegere nti oli mu wano America tuka kusawe wali gojjo kutegera ne waba minister nga ina ready passport ali mba others mu VIP obera mba others kakala mamanchi baita others kafankunari kina South Africa China Japan bitya kati ne bagamba Canadians bagamba Americans mwenna wano protected people simanya bitya mwenna naye aba others America tamanyi kye bayita ba South Africa mbu simanyi nzimbe simanyi esinga simanya yenkananga simanya Germany obi mugamba oli others okay kina omu Japan omulaba Nekai Wisdom official kwetuli sebole kamalo omu Japan tanti omu Japan akole motoka tukwatagane bwe tuti next week abu tugenda okoma olako lwaleero ku episode eno ey'olwokuna batututte e USA tuli mu lugendo tukomyawo e Canada awo kati bwe tugenda okukwata n'okuddayo ku mulimu gwe gye bamutumye kati nkunyonyole nenagamba bosi wange nti mbuzi olabe ekyaliwo okay then tujja tutandikirawo week ejja kwango oli bosi musulu yangamba tujja tutandikirawo week ejja ku nsonga yemu ekiri ebulaya mubanye mwebalire ddala dala basi buli wane nonze kakalamu the answer badde Nekai Wisdom ne Remy abadde ku kamera era nga producer wa show ino njigeza ko kwatata muzampola mpola kulakatana nesi yange Uganda eri ne Canada eno atakumira mpera abankumire. The Answer Channel, a solution to every situation.